Teki nti Dr. Jose Chameleon okukwata essimu n'akuba ng'akubira mmero oba muweereza message ng'agezaako okusiiga King Saha erinnya ebbi oyo lwaki omuwa show yagenda gifuula ya byabufuzi ayagala kwesimbawo kkiriza obagaana n'ebigambo ebirala bingi byesinza kwogera wano kiba kitegeeza amaloboozi ago n'agawa King Saha n'anyiiga n'agamba nti ekitegeeza bulijjo omusajja ono annemesa so nnyingi bwe busungu King Saha bw'alina kaakati wembuuliza bannayuganda bava ku kyokugamba mbu King Saha mukyamu yenze Eddie Mezaya nga nsangibwa wano e Sweden bannange mugamba mutya mwebale okumpa omukisa nange mbeereko bye njogera oba bye mbuulira bannayuganda naddala ku ebyo ebiriwo mu entertainment nsinzidde wano Sweden era bannayuganda bye beetaaga okumanya ekibuuzo ekisooka nga kigamba nti nno kiki kye njogera ku ebyo ebiriwo wakati wa King Saha Dr. Jose Chameleon atakogga ekibuuzo ekyokubiri kigamba lwaki King Saha azaala wa Dr. Jose Chameleon ekibuuzo ekyokusatu kigamba is it true Chameleon alina omutima omubi nga King Saha bw'agamba ekibuuzo ekyokuna kigamba oli ttiimu ki ekibuuzo ekyokutaano where do you think obuzibu we buva ekibuuzo ekyomukaaga why people say Saha enjaga oba enjaga ye musumbuwa ekibuuzo ekisembayo do you believe the big three bakyaliwo kati ebibuuzo ebyo ngenda biddamu mu paragraph emu ntandise bwe nti King Saha kimukakatako okuwa Dr. Jose Chameleon ekitiibwa ng'omusajja alina experience era yamusooka mu mulimu ogw'okuyimba naye ate ne Dr. Jose Chameleon kimukakatako okuwa King Saha ekitiibwa kuba King Saha musajja mukulu naye mu nsonga eno King Saha talina nsobi yonna wabula naawe kennyini mu Luganda tulina olugero olugamba nti n'ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi kitegeeza nti King Saha yanyigiriziddwa nnyo oba anyigiriziddwa nnyo akabanga akawerako Dr. Jose Chameleon bannayuganda balina enjogera gye bagamba nti ye yaleeta King Saha nedda ekyo si kituufu Dr. Jose Chameleon talina buyambi bwonna bwe yawa King Saha mu kisale ky'okuyimba muntegeere bulungi King Saha omuntu eyamuleeta mu kisale ky'okuyimba bamuyita producer Bless Touch eyakola oluyimba lwa Bobi Wine, General Megadi ne Buchaman Inadi Dance n'endala nnyingi nnyo superstar mu bigambo bya production era ye munnayuganda yekka gwe tulina gwe bayita the real sound engineer mu Uganda alina masters degree producer Bless ye yazuula King Saha yategeeka talent search eyo wansi entebe King Saha mwe yajjira omwaka ngwerabidde era mu balenzi abajja King Saha mwe yali n'amusiima n'amuzza ebbali n'amugamba omanyi sikuleka eno mu ssakala ne babeerako bye boogera King Saha n'ava n'asembera mu kibuga bwe yasembera mu kibuga ku influence ya Bless Touch awo nno producer Didi we yamulabira kaakati olwo Dr. Jose Chameleon n'alaba King Saha ewa Didi ekyatwala King Saha ewa Didi yali anoonya abayimbi abamanyi okuyimba bapromotinga studio ye nga naye atandika ebizinensi eyo mwe mwajjira King Saha oba muntegedde naye ng'ebiseera ebyo Eddie Kenzo yali amaze okukubirayo stamina kwegamba nga producer Didi ali ku pressure ekuumira studio ye waggulu anoonya abaana abali talented abato King Saha naye mwe yagendera wa producer Didi naye nga producer Bless Touch amaze okumuzuula okumujja eri wansi mu ssakala e Nakiwogo King Saha gye yali akwatira mukene kuba yali musajja muvubi oba muntegedde kaakati ebyo bye beewaayiriza nti Dr. Jose Chameleon ye yazuula King Saha era ye yamuleeta ye yamufuula kyali balimba
kwali kumuzimbisa buzimbisa entalo ez'aba big 3 naye nga nze njagala King Saha aveeyo oba Dr. Jose Chameleone aveeyo agambe nti yayamba King Saha mu kino. King Saha tabeerangako mmemba wa Lion Island wabula ennyimba waliwo ennyimba ze yayimba ng'ataddemu ekigambo Lion Island ku lw'okuba yali alowooza nti record label gye bayita Lion Island yejjo musindika waggulu. Talikodingirangako luyimba mu studio ya Chameleone. Chameleone tamuwangako ku ssente nti jangu okole oluyimba oba nkukolereko video. Chameleone tamufuturingangako nti oba yamuwaayo kolabo ye yamuleeta. Chameleone tawandiikirangako ku King Saha. Era Chameleone tawangako King Saha show. Kuba Chameleone tabeerangako promoter. Kaakati awo wembuliza bannayuganda, Chameleone yaleeta ddi King Saha? Tekisoboka era balimba. Ensonga endala bafaaki. Omusajja gwe bayita Dr. Jose Chameleone ayina ensobi. Dr. Jose Chameleone tukimanyi nti munene era is a legendary mu kuyimba mu Uganda. Ffenna tumuwa ekitiibwa nga bannayuganda abanyumirwa entertainment. Naye mistake eriwo kwe kulowooza nti no ye alina okuyimbira generations zonna. Ayagala kulowoozesa nti Katonda yali mugwagwa eyatonda generations. Dr. Chameleone yatugamba alina emyaka 45. Emyaka 45 kiba kitegeeza Dr. Chameleone abantu bayimbira beebo baakuze nabo. Kati nabo bali mu range 45. Kati ate ne wabeerayo abaddirira be ba King Saha style eyo ba Eddie Kenzo n'abalala. Era omwo mwe muli ba Spice Diana ba Shiba Kalungi. Kyokka nga ate twayinayo ba Afirigo. Era ate abo ba Afirigo baavawo ne tuddako ba Mesaki. Ne tubeerayo ne ba Fresh Kid. Ne tubeerayo ne ba Chosen Becky. Kitegeeza Katonda teyali mugwagwa okubeera nga yatonda generations. Era n'abo abayimbi abayimbira generations. Saagala Dr. Jose Chameleone alowooze yagenda okuyimbira abantu abayina emyaka 45. Ayimbire n'abayina emyaka 3 ayimbire n'abayina emyaka 2 n'abayina emyaka 0 ku 10. Nedda. Tekisoboka. Yensonga lwaki mu masomero primary batwalayo Fresh Kid, Kapiripiti. Be bayimbi baabwe be bayimba olulimi abaana bali lwe bategeera abato. Tonza batwalya Ssemakula Mesaki n'abasanyusa. Ne tujja ne twambukako ku myaka bwe tutyo paka lutuuka ku ba Chameleone, paka lwe twambuka mu Baafirigo. Kitegeeza Chameleone alina okukkiriza nti King Saha alina generation ye. Mwekyo njogera kyentegeeza kyeki nti promoter ow'e Denmark gwe bayita Melody Series eyakkera ku makya n'abala nti kati njagala kukola ekivvulu nga kiri ku myaka okuva ku 3 oba ku 2 paka ku 4. Generation y'emyaka egyo ng'ani abayimbira si Chameleone. Omuntu alina okubayimbira alina kubeera omuntu ajja mu myaka gyabwe ye King Saha. Kaakati ate nga bulijjo ebivvulu Melody Series aliwa Chameleone. Kati n'ayagala akyuseemu mu myaka mu tageti yekyukemu. Abakola ekooni bakimanyi awo tubeera tugenze mu business management. Munansonyiwa abataasomako. Nze nasomera Kalangaalo Emitiyana. Anyway, kyentegeeza kyeki nti Dr. Jose Chameleone okukwata essimu n'akuba ng'akubira mmero oba muweereza message ng'agezaako okusiiga King Saha erinnya ebbi. Oyo lwaki omuwa show yagenda gifuula ya byabufuzi ayagala kwesimbawo. Kkiriza oba gaana n'ebigambo ebirala bingi byesinza kwogera wano. Kiba kitegeeza King Saha agenda kunyiiga singa aba afunye amawulire ago. Era Melody Series n'alikodinga n'akwata amawulire amaloboozi ago n'agawa King Saha. King Saha n'anyiiga n'agamba nti ekitegeeza bulijjo omusajja ono annemesa so nnyingi. Bwe busungu King Saha bw'alina. Kaakati wembuuliza bannayuganda bava ku kyokugamba mbu King Saha mukyamu. Ye Jose Chameleone bw'abeera nga yasinga King Saha obukulu experience tekimukakatako kumuwa kitiibwa. Ye lwaki afiti n'abaana abato yanaayimbira abantu bonna mu nsi gye bali. Chameleone yasayiningako contract nti yalina okuyimbira yekka mu Europe oba mu Schengen. Nedda. Dr. Jose Chameleone gumusinga yeetaaga
asaba ekisonyiwo ewa King Saha. Ekirala bannayuganda ne baleeta ebintu valuvalu ne badirisa ennyimba oba sitoole King Saha gye yayogerako mu 2019 bagireese oluvannyuma lw'emyaka 5 basobole okubeera nti nno waliwo ekintu kye bayita reverse psychology bakyuse obwongo bw'abannayuganda babujje ku kinyiiziza King Saha bakiteeke ku nnyimba statement ezo nti yawandiika ennyimba ezebbiri badirisa ne valuvalu yabyogera 2019 naye Dr. Jose Chameleone kino kyabaddewo jjo kubanga show ya next month eye Denmark mmero gyategese eya King Saha kitegeeza kintu eyo reverse psychology ate era kyekiri kye nabagambye nti nno abajjajjaffe baakubanga manda oba mayinja okukola omuliro kukuuba miti ne ginyooka ne gyaka kati tunyigaze switch na gas kitegeeza ki nti Chameleone bw'obeera ng'odiringa n'abantu kati manyi odiringa ne generation eriko essaawa zino erina likooda naye luli ebitaaliwo luli ng'osobola okugeya omuntu olunaku lulamba oli ne kimutwalira emyaka 10 okumanya nti Edimiza yanjogerako kati tekikyasoboka olina okwegendereza mwenna abantu abali mu mbeera eno gye tulimu eya digito